embwa yali ekugobyeko. Embwa bwekugoba nekulemerako nekugoba oyinza okubuuka omwala gw'otalowooza nkondo oligubuuka. Kola kubanga wagwamu amaanyi. Gy'okolera bamaze emyezi 5 bakusasula. Weegendereza ebigambo ebintu by'olowooza. Buli ky'olowoozaako weegendereza ojja kiba. Buli w'obeera mu buzibu okozesa amaanyi mangi nnyo. Amaanyi aze bagenda nkomyewo nato olunaku olwaleero n'amaanyi amayitirivu muzizizaamu amaanyi mwebale kugoberera. Tusobola okukyusa ensi eno naye nga tetunnagikyusa tutandike na lutalo lwa kwerwanako okulaba nga ffeffe nnyini tukyuka. Nkomyewo olunaku olwaleero nkugamba bwe nti ntandika bwe nti your big opportunity may be right where you are. Your big opportunity may be right where you are now. Omukisa gwo omunene ogusingira ddala weewuunye guyinza okuba awo wennyini wooli olunaku olwaleero. Oyinza okuba oliraanye balalu, oyinza okuba abantu booliraanye obayisaamu amaaso nga gulowooza obasinga, oyinza okuba olina wooli ng'oliraanye omunene, oyinza okuba olina omuyimbi gw'okwatira ensawo, olina abanene booliraanye awo. Ne weetegereze bulungi, Katonda yakusimba n'akuteeka ewantu awo olw'ensonga. Ekintu ky'oyagala okirowooza nti kinaakyusa obulamu bwe ng'okirowooza nti ogenda kisanga mitala w'amayanja oba wala oba mu byalo eyo wansi e Masaka oba eruuka gye nabeerako ebiseera ebyo eyo ewala eyo oba ejjinja, nedda si we kiri. Omukisa guli awo. Weetegereze bulungi, weetegereze bulungi okutandika olunaku olwaleero. Lowooza wenjigire mu birowoozo eby'enjawulo era ogenda kufuna ansa. Ky'oyagala, by'oyagala, by'oluubirira, by'onoonyereza ebbanga ng'obitambulira n'ogenda ewala, biyinza okuba biri awo. Weegendereze. Ntandise bwetyo olunaku olwaleero nga nkugamba ti by'oyagala weebiri awo, weetegereze bulungi. Reach for it, push yourself as far as you can. Embwa yali ekugobyeko. Embwa bwekugoba nekulemerako nekugoba oyinza okubuuka omwala gw'otalowooza nkondo oligubuuka. Bw'obeera mu kizimbe waggulu ku mwaliro probably ogw'okutaano oba ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu oba ogw'omunaana, omuniro gukwata nga guva wansi. Bw'oba oli kumpi n'eddinisa eriggulu osobola okuyita mu ddinisa eyo n'obuuka n'ogwa wansi. Katonda bw'akuyamba oyinza obutamenyeka, oba bw'akuyamba oyinza okumenyeka n'otafa. Naye teebereza w'obuukira mu mwaliro ogw'omunaana n'ogwa wansi. Tofuddeyo wansi oba waliwo koolansi oba waliwo nnyanja ojja gigwamu owuge, wabula weetaasa omuliro oguva wansi nga gugenda okugwokya. Reach for it, push yourself as far as you can. Push yourself as far as you can. Oyinza okukeera ku makya ng'olira toyagala kuzuukuka, toyagala kukola kwolwo, toyagala kola kubanga wagwamu amaanyi. Gy'okolera bamaze emyezi 5 bakusasula, ate nga boosi wo akunnyonnyola buli lunaku n'ensonga ezitakusasuza oziraba naawe. Ensonga zimanyi bulungi. Lwaki temusasulwa okumala emyezi 5? Naye weewaliriza buli ku makya n'ozuuka n'otaninga app n'ogenda ku mulimu, kubanga olina essuubi eryo lyenayogeddeko nti ebintu probably binaakyuka. Push yourself hard as far as you can. Buli kintu ky'okola. Tuyina liigi wano mu Uganda bagiyita Uganda Premier League. Tiketi ezimu wano mu Uganda okulaba omupiira, kuyingira ekisaawe okulaba emipiira egimu egya liigi, tiketi ezimu za mitwalo 2, klabu ezimu zikyajinga emitwalo 2, endala mutwalo, kisinziira ku bunene bwa klabu. Naye waawo oyingira ekisaawe n'osasula tiketi, ordinary tiketi ya mitwalo 2 oba ordinary tiketi ya mitwalo 5 oba 10. N'otunulira abasambi nga basamba omupiira n'ogamba ntera okuba mu stands eyo n'eŋŋamba singa mbadde nsobola olunaku olw'enkya n'alinyenze n'eŋŋamba abasambi abo ne mbagamba layini eno, push yourself as far as you can. Abantu abajja ne balaba emipiira ebiseera ebisinga baba tebanywa mwenge, tebafuna ssanyu mu kwagala bakazi banjawulo, tebagenda mu mabaala, essanyu balinoonya mupiira. Kati bwe bajja ne basasula emitwalo 2 that is an ordinary ticket, ne balaba
omupiira nga gwomusambi w'omupiira osamba byoyagala bagwamu amaanyi. Ensonga lwaki tweremeddwa okufuna okujjuza ebisaawe mu Uganda kubanga abasambi mu Uganda basamba nga bataagala. Tutera okwekwasa ekigambo ky'emisaala tebasasulwa bulungi. Nene Bungereza tulabye ttiimu nga Manchester United ey'ennaku zino ng'abasambi basamba nga batasasulwa naye nga basasulwa. Ndowooza kiva ku mutima gwa muntu okwewaayo okuwa respect bano abantu abazze mu kisaawe ne bajjuza ekisaawe okujja okumulaba. Kati gwe bw'otunuulira abantu mu kisaawe nga bajjuza ekisaawe abantu 6,000 5,000 8,000 bazze okukulaba n'osaba nga atayagala ate ng'osasulwa. Kitegeeza waliwo ekintu ekikyamu mu ndowoozayo oba mutima gwo tetulina okujja twogereko nayo tukijjemu. So push yourself as far as you can. What we think we become. Buddha yayogera ebigambo ebyo. Weegendereza ebigambo ebintu by'olowooza. Buli ky'olowoozaako weegendereza ojja kiba. Ate bw'okirowoozaako n'omala n'okyogera. Bw'okirowoozaako n'omala n'okyogera olina okkiba. So bannange eno yali neebagamba. What we think we become. Twamala birowooza twabifuuka. Buli lunaku tulowooza ebirala era tufuukula nga tubifuuka. Kiki olowooza wooli? Weegendereze by'olowooza ebirowoozo byo. Bw'oba olowooza ebirowoozo nga bikussa wansi era ogenda kuba wansi. Bw'okera ku makya n'olowooza nti nze ngenda kutandika kulya bwe nti buli wiikendi era ojja kgenda okulaba Katonda atemya amakubo ng'era otandise okulya by'oyagala buli wiikendi. Bw'okera ku makya n'ogamba buli wiiki 2 nja kubuuka nga ngende mu Amerika mpumule nkomewo Mmande oba Lwakubiri nkakalabe emirimu gyange. Era ogenda okulaba nga waliwo obusobozi obuzzeewo obukusobozesa okuflyinga to America every after a fortnight. N'ogenda n'owummula n'okomawo just kuwummula. Kubanga ebirowoozo byo biteeseteese bw'otyo. Okera ku makya n'ogamba nti nze mu wiiki bwe nfuna 10,000 nterekako 3,000. Essaawa kijja kutuuka ng'ogomuze. Buli wiiki otereka 3,000 kwata kabikireetawo obalemu awo. Buli kasente kenfuna njijjako 40% n'entereka. Essaawa kijja kutuuka ng'ogomuze bw'otyo bw'olowooza era otandise okukola nga bwe walowooza. Nothing makes one feel so strong as a call for help. Nabadde njogera wali waggulu nga ntandika. Ngamba nti bw'obeera mu kizimbe ng'oli ku mwaliro ogw'okutaano oba ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu oba ogw'omunaana omuliro ne gwaka wansi, osobola obuuka n'ogwa wansi n'omenyeka oba Katonda n'akuyamba n'otamenyeka n'ogwa wansi ne n'ovaawo nga tofudde. Naye obumalirivu obwo bw'okozesa n'okwewaayo okubuuka mu kizimbe n'ogwa wansi ate n'otafa. Singa obumalirivu obwo abantu abasinga bwe bakozesa, buli w'ofuna obuzibu okozesa amaanyi gonna weewaayo okulaba nga osomoka ekizibu ekyo. Solaba obuuka waggulu mu kalina ey'okutaano ebyo eby'omukaaga oba eby'omusanvu eby'omunaana n'ogwa wansi n'otafa. So nga mu biseera ebya bulijjo ng'omaze gagwa bibyo nga teweetesese soyinza ogwa wansi n'ofa. Ne wano weewaddeyo nti bwe sibuuka wano mpedde. Bwe sibuuka wano nkoze eki mpedde. N'obuuka n'oyitawo nga tofunyina bisago by'amaanyi nga tomenyese na magulu. Bw'obeera mu buzibu gwaki teweebuuza nti abasambi b'omupiira ttiimu bagiteeba ggoolo mu ddakiika ey'okutaano n'esamba nga bweyagala ne bw'etuuka mu ddakiika ey'ekinaana ate n'etandika okwerwanako n'esamba omupiira gwetasambanga nako. Unfortunately obudde buba buweddeyo era basambako eddakiika 10 ne reefu zaayongeddemu omupiira ne guggwa. Naye ate mu kwewaayo awo basobola okufuna ggoolo equalizer ne babawangula n'omupiira kubanga basambye omupiira nga beewaddeyo obuzibu bukutugwiridde bagenda okutukuba ne basamba omupiira omuyitirivu. Mananga babodaboda owa bodaboda bw'abavuga bodaboda ya looni ng'egenda kugwera mu miliyoni 10 oba 9 akola buli kimu kisoboka avuga n'ekiro avuga kiro na misana okulaba nga amalayo sente ezo eza looni. Ne bw'amala ogimalayo ng'agayaala obwavu nga bumulumba. Ne singa yakozesa amaanyi ge gamu ge yakozesa ng'asasula looni ya bodaboda eyo
teebereza yali baddewo mu bulamu. Oyo gwolaba n'omuyita omwavu wa bodaboda yalwanako bwezizingirire okumala emyaka 2 oba gumu kitundu ng'afuba okulaba ng'amalayo sente za loodi. Era bwe yazimalaayo kwe kutandika ogenda out, ebyomulaba buli weekend abeera mu bbaala, abeera out, kubanga ekintu ekyali kimuteekako pressure kyaggwa. Buli wofuna obuzibu ng'oyagala ssente osobola okuba amasimu, buli ssimu eri mu gundi mu phone book yono n'ogikuba. Bw'okubira abantu 100 ebyaddala tosobola kukubira abantu 100 ebiseera ebisinga n'otafunako bantu waakiri 10 abakuyamba. Buli w'obeera mu buzibu okozesa amaanyi mangi nnyo. So kitwale nti buli lunaku olina obuzibu, olina kyoyagala okutuukiriza buli lunaku, buli w'ozuukuka kitwale nti waliwo ekintu ky'olina okutuukiriza oba oyagala oba toyagala. Ojja kgenda okulaba ng'okola ebintu naye ne bikwewunyisa. Ebyamagero bwe bityo we bijja. Tosobola kukola kyamagero nga teweewaddeeyo n'omutima gwo gwonna gwonna n'oguteeka ku kintu ekyo ky'oyagala okukola. Nothing makes one feel so strong as a call for help. Weetegeko mu katyabaga okole buli kimu ekisoboka, ng'omusambi w'omupiira nga laba obudde buggwayo, oli mu kizimbe omuliro ogukutte, odduka emisinde weetakuluza kunnaba agudde, oli mu kirooto byatubangako edda n'olya ng'ekintu kikunyiga kikutuga kigenda kumalawo n'ogana ogenda okulaba kintu kikuvuddeko omulundi gumu n'ozuukuka n'ogamba bannaye mbadde nfudde. No act of kindness, no matter how small it is, no act of kindness, no matter how small it is ever wasted. No act of kindness, no matter how small is ever wasted. Nterezezaamu. No act of kindness, no matter how small is ever wasted. Tewali kikolwa kya kisa ndebe kiba kitono bwe kiti nga gw'okiyise kitono bwe kiti olina gw'osanze ng'alumwa ennyonta n'omuwa amazzi gwe kasita okikola ng'eggulu lyeggula bwe riti nga ligamba oyo mwana wange oyo muwa omukisa. Gwe kyokola kyonna ng'oyambye omuntu, olina omwana gw'oweerera, olina Charity Foundation oliisa abaana, olina abaana b'okuŋŋanya Christmas n'obalabirira n'obasobozesa okuyita mu Christmas nga basanyufu nga banywedde kasooda balidde kamere, olina abaana b'oweerera, olina Charity Foundation ng'eno Labong Charity Foundation. Katonda tasobola kukuleka. Weewuunya abantu abamu balemeddwa n'okufuna family, talina wadde omwana n'omu bw'ati naye ng'asula njala, alya bikomando, alya akagaati n'anywerako amazzi ne yeebaka. Niye osanga omuntu ng'alina family y'abantu 15-20 naye nga tebasula nkonjala, tebasiba nkonjala, abasoma basoma, bonna balabika bulungi n'okwambala obulungi bambala bulungi. Obuvunaanyizibwa tobutya kubanga kasoobwewa ne Katonda ng'agamba omuntu oyo omusajja, omuntu oyo omukyala oba omusajja yeewaddeyo okusanyusa abantu bange naye kamusanyuse. Katonda akugabirira nga naawe olina b'ogabirira. Ennyanja efulumya n'eyingiza, buli weefulumya ng'eyingiza, buli weefulumya nga wabaawo obugga obutonotono obuyaayaana okugigabirira ate nga naye efulumya. So mbadde nkusaba nti tewali ekikola kya kisa kyonna ky'osobola kwenyigiramu oba kyewali weenyigiddemu Katonda n'akoleka. Ne bw'obeera awo gwe nga toyina kikola kya kisa kyonna kyewali weenyigiddemu nga toyagala na kumanya, toyagala na muntu akusemberera, oli kasita akuba essimu ng'asinya ku kintu ky'obuyambi omuggyako oba olina ebigambo by'omugamba byalifa teyeerabidde awo. So mbadde mbasaba wooli wonna omwaka guno baako omuntu gw'okwatako, baako abasumba balina ekintu kye babuulira ekyokuwaayo, ekintu ekyo kituufu nnyo wadde nga bamu bakikozesa bubi naye ekintu ekyo ekyokuwaayo kituufu nnyo, tosobola kusumululwa nga towaayo, baako omuntu gw'oyamba. The best preparation for tomorrow is doing your best today. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Kola buli kimu ky'osobola olunaku olwaleero. Bw'oba oyagala kwetegekera amakya amalungi, okweyagala okwenkya, okubeerawo ng'oli naggwa n'olunaku olw'enkya, baako kyokola olunaku olwaleero, bikole nga bw'otabikolangako. Olunaku olina lumu lwaleero. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Okategedde. Jackson Brown Jr. yayogera ebigambo ebyo. Kola buli kimu ekisoboka olunaku olwaleero muganda wange ampuliriza. Oli lidda wa? Wagenda kukola mirimu, oli Saudi Arabia, oli Dubai, oli lidda, oli mu America, oli looya, okolerawo emirimu gyo. Wolereza omuntu oyo nga kyokola leero
subira ntogenda kiddamu olunaku lwankya. So the best preparation for tomorrow is doing your best today. When the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat. Nelson Mandela. Amazzi bwe gatandika okwesera bwe gati gaba tegannajja, kiba kya busiru nnyo okuggyako kuuka oba okuggyako pakoleeta n'ogijjako nga gatandise okwesera, galinde gatokote. So when the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat. Tulina ebintu bye twatandika tulina okumalako nabyo. Twatandise okubagamba ebigambo, tulina okubagamba ebigambo paka. Nabagamba okuzaamu abantu amaanyi kulinga kunaaba. Bw'otanaaba teweebaka. Ngenda kubazaamu amaanyi because I know when the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat. We gatandika okwesera bwe gati, gatandise okwesera. Tulina okugalinda ne gatokota. Ate awo tumanye nti tulina okuganywa kuba gayidde n'obuuka bufudde. It is a rough road that leads to the heights of greatness. Tewali muntu atuuse eyo gy'omwegombera nga gwali mu swetwe. Yafuna ebisoomooza bingi by'otaalaba. Ate naye olumu maybe yabyerabira ate akyasobola kubyogera bingi bye yayitamu. It is a rough road that leads to the heights of greatness. It is a rough road that leads to the heights of greatness. Buli muntu ali eyo nga yatuuka, gwe ngolooza yatuuka, alina we yayita ewabye ennyo. The road was rough. Tusobola nakikkiriza okubonaabona kuba kungi paka wootuuka, ate era ne bw'otuuka wabaawo ebirala ebikusoomooza. That's why bw'ofa tutypinga RIP, omuntu bw'afa we got their gravestones ne tuwandiika RIP, rest in peace. Omuzadde tawumula, omukozi tawumula, byonna byonoonya tojja kkeera ku makya ogambe nti kati nze mpumudde, nze ntuuse. Nelson Mandela yagamba nti buli we yalinnyanga akasozi akamu kyamwewunyisanga nti bwe yakamalangako ate yasanganga obusozi obulala bw'okulinnya. Tosobola gamba nti kati gwe otuuse owummudde, otuuse ku ntikko, era oli bwagamba nti ye ayagala ekintu kigende ku ntikko. Nedda, ekintu bwe kigenda ku ntikko ate waliyo entikko endala nnyingi nnyo. Mu kugezaako okusanga entikko endala, awo Katonda wakujjulirira n'akugamba nti omaze emirimu gyo, weebale nnyo, weebalire ddala, jangu otuule ku mukono ogwa ddyo n'omwana wange Yesu Kristo oba ne malayika zange, omaze emirimu gyo. If you don't advertise, computers will kick you out of business. Jogera n'abantu abalina business right now. Bw'otalanga gwe ng'otya okuteekamu ssente nga gwolowooza abateekamu ssente z'okulanga tebafunamu oba tebazijjaayo, tebakulimba. Teri muntu alanga. Olina ssomero lirange, olina business ki girange. Jangu olange ne Mechanic Labong Live 1. Data business yerangibwe. Toza kubanga programu eno erabibwa abantu bisatu. Nze kyemmanyi abantu ebisatu abalaba programu eno abagiraba right now. Kuliko abantu nga 250 ab'enkiza basobola okuwagira bizinensi yeeyo. So jangu olange naffe totulinda kuweza mitwalo na mitwalo gy'abantu abatugoberera. Tugoberere ne tubanga tulina views 5. Aba bataano be tulina essaawa zino be baffe. Ate abo bagenda okusharinga video zino zibune amawanga gonna. Tandika okulanga. Bw'otalange abakuvuganya bagenda kukasuka out of business. They're going to kick you out of business. Langa. Wawo kampuni zetwegomba, kampuni nga Coca-Cola, kampuni ki ennene zonna ziweegomba zo ziba zikyalanga. Olwo gwakya eyakatandika juzi oba kyakula obukuzi lwaki tolanga. Mulange business zammwe. So if you don't advertise, computers will kick you out of business. Naransenga ngamba your big opportunity may be right where you are now. Wetegereza omukisa gw'onoonya, tokunoonyeza mitala w'amayanja. Bw'oba wagenda emitala w'amayanja eyo gy'oli right now, omukisa gwo gye guli. Tolowooza ku bifa Uganda, katolowooza kudda Uganda. Awo Katonda we yakusimba alina ensonga lwaki yakutwalawo. Awo omukisa gwo we guli. Amaanyi aze Sekka Bagenda, mwe bali kumpuliriza olunaku olwaleero, tusisinkane nate, nja kudda mangu, Mukama abankuumire. Mweraba.